weekend gye tukubye amabega libadde eggandaalo eri President wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe kimanyikiddwa nti buli weekend akolamuuko okuwummulamu katono ate n'akwata course empya. Kale bwe tutyo twolekedde West Nile eyo gy'ayina munnangu kutandika ne Monday eno. Naye yabaddeko mu kivulu kya Mikwai. Of course bayogedde abalogo bayogedde bye bayogedde naye nga ebyabaddeyo byakyamudde abamu ate abamu ne bawemukirayo. Naye munnange yatandise atya nga ali mu ggandaalo nga alanga ekivulu nga bw'agenda okubaayo. Olwaffe olunaku leero lubadde lwa Just kale era tusiibye waka emagere n'essuubi nga tunyigako ku bigere. Anaye Zemiki wange sisobola kumufiisa era leero nja kubayo ku Serena. Kampeyini wadde zibadde zituleega naye leero katugendeko muraga olw'eggulu twesange ku Serena. Mwena abantu baffe tubayise ku Serena ne meya bali mwezo nkuyise ku Serena. Gwe wamala dda. Omanyi kakati waliwo abantu abalabye ebyo oba abalabye Bobwene ng'agenze mu show ya Mikwai ne batandikirawo kale abeera mu campaign atulimba nti ali bize nnyo mu campaign so eno agenda mu bivvulu wuliriza. Omanyi publicity sometimes kye kintu ekyangu ennyo okutegeera kyokka olaba nga abantu abamu waliwo omukyalo omu gwe nagenda ogulako sukaali zijjukira emyaka giweredde ddala kati ng'alina kilo nga 5 mu kasaawa ezaali zisigaddewo ne mugamba zonna zinguze kuba nali njagala essuuka mwezo. Nagamba ngenda kuwako waakiri oba 2 ate abalala n'abaguza ki. Kitegeeza nti ye tapulaninga kuleeta kasaawo kalala kasukaali mangu awo ayagala kubeera kwako. Kale tegamba walina okubaawo diversification mu bintu okusobola okufuna publicity. Naye omulangira wasajja y'omu ku baakoze show ono nno alina obubaka bwe yeetisse era nga obujulizi bwabaddewo nti yakutte mu nsawo n'abaako kajjamu n'akakwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akamukwasa. Wabula nze okusinziira ku ngeri gye yakamukwasizza sisuubira kuba nti yabadde surprise eri Bobi Wine nga ffe ate kwe kubanga yabadde asuubira kakiiti yako naye kakiiti yako kabaddeko ki mwana waffe totukuba nnyo munnange akuba owuwo akubaawo naye ani akuba munne kuba ndaba CBS basinga okuba Bobi Wine naye ndowooza muyinza okuba mwabaddemu obubaka oba obuli awo. Naye wabaddeyo show ey'amaanyi ennyo Pastor Bugembe ye yasinze okukola show nze ye yankoledde show kubanga eno yabali political mu ngeri yaayo. Toyinza kwagala kitangaala ate nga n'ekizikiza okola ki okyagala. Abamu bakyagala ekitangaala n'ekizikiza kuba baagala kwerimbika muri mu opposition eno nga bo bwe balya eri ewa Jeno Museveni. Naye era munnange okwemuka kuwa kuwemuka twali tuli awo ate ne zireeta musajja mukulu eyatuuswa. Nkulagira mu nambiro kwata kifaananyi kya Robert Kyagulanyi kijje ku profile yo stupid kijjeko kubanga oli musiru nnyo. Ebyo byayogera omulangira Suuna era nga yalina bwe yali agamba ajje profile pic ye ku agijjeko
eya Bobi Wine era ng'alaga nti oyo yaba musiru nnyo naye munnange n'atamanya nti lumu ajja kusisinkana ayimbire Bobi Wine nga Bobi Wine ye guest ye main guest of honor era munnange Jagala kuimba boli nyala Bobi wano. Jagala tuimba mufena. Love you Joba Bobi Emala. Love you Joba baby Emala. Jagala mulala. Love you Bobi Wine Emala. Oh, this is the jamaa bagaliza yakaluyerere. mukalukalu tajja busera naye bano tubamanyi nti bw'amaliriza olw'okuba ayagala publicity kuba katonda kakoze ng'ayagala genda mu mawulire naye ate ng'alina okudda backstage alage nti yeewa NRM nnyo era yamaliriza n'ayogera nti ffe tuli beekamoja tuli beemunyonyo gy'obeera ekitebe kya NRM kiri munyonyo bannange Fede tubeera eri kamoja tweberera eri munyonyo ndowooza owulira era ne full figure ennaku zino ayogera bingingi nnyo kakati ate yakyusizza akatambi ate kati akuba Bobi Wine kuba ndowooza ate waliwo abamuwadde ssente ate tulaba nedda kati full figure kati yatandise ate kati yakyusiza olutambi ng'abalala bonna ba Frank Gashumba bonna nga bwe badinga bajja bakola abo munnange teri atabamanyi kale Bobi Wine mu bigambo bye bitonotono ayize ennimi nnyingi ennaku zino era mu campaign nga bw'ogamba nti abantu tebamanyi publicity naye Bobi Wine kyemukakasaako atunze Northern Uganda ewalala yonna era Apoyo Matek, apoyo Tutwara. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Apoyo Olubino. Mwebale nnyo okujja. Apoyo Olubino isho me Miki Wine. Mwebale nnyo okujja mu show ya Miki Wine. Apoyo me Mara. Mwebale nnyo okumwagala. Amaro Tutwara. Abaagala nnyo. Thank you very much. Banange tubagala nnyo baganda baffe. Mwebale nnyo okwagala music wa Uganda. Ate it can be better than this. We are going to make it better than this. Twinaba star abakabi. I want to salute all the stars that we have. Stars like King Saha, stars like Matthias Warukaga, stars like Dax Vibes. I'm so proud of you, my brother, and all our young brothers. Thank you, mwebale kutatuswaza. Ze sobola kuperforminga kati sobola kola show. Naye nange ndi mubi mwana. The baddest in this industry, you see me? But still, when they stopped Bobi Wine, many other artists showed up. When they banned Bobi Wine, King Saha rose. When they banned Bobi Wine, Dax Vibes rose. When they banned Bobi Wine, Mickey Wine rose. Nga Yesu yatugamba nti bwe munaasirisa abantu abo amayinja gajja kwogerera waggulu. Kati amayinja googera. Mwebale nnyo mweyongere okuwagira industry ye Uganda. We're going to make this industry better, ladies and gentlemen. As a matter of fact, tuli mu season ya kulonda, right? Look at me, ladies and gentlemen. Imagine having a president that looks like me. Just imagine that. Just imagine. For a minute, pause. For a minute, pause. Look at the man in our state house. And look at me. Look at the ideas. Look at the generation. None of you has ever seen another president in your life. That is supposed to make you shy. Tumulabanga ku president mulala. Tulipa artist wano na Miki yandibadde kufuna sente nyingi nnyo on the live streams. All that is supposed to be your revenue. But we have no copyright law. You understand? So we are going to change that. Be sure, have no doubt. I'm going to be president. If not tomorrow, the other day. If not the other day, and we're going to change this country. Omulangira wasajja nsanyuse nnyo okulabako omukwano gwange bene mutuuseko okwagala kwaffe banaye mwebale nnyo okwagala industry ya Uganda. Nkagamba munonga n'amaraka ganje gasiisikala tikubaasa kweshongora sisobola na kuyimba kati naye mwebale nnyo n'abaana b'ekisoro abagisoro muliyo mulakoze cyane gutwaki. All right. Kale munnange olwo nga bwe nakutegeezezza tutandika ne program ate eya West Nile Lubongoya ng'atwanjulira program era nga asaabulula obulimba bwonna obubadde butambula ku Nuupu ku social media. Omanyi muganda wange abampembe tebatudde balina ttiimu ssebo ku social media etambuza obulimba naye ezimu ku nsonga ze yakoze
ez'amakulu ye manifesto nti ojja okwesanga nti ababaka oba abo ba aspirants aba nope nti batwala obudde bungi nnyo okulebalinga okulaga nti nabo balina manifesto ezaabwe so nga ate balina tambulira ku manifesto ya kibiina manifesto erina kubeera emu buli muntu yenna aspirant gye yali badde ayanjula eri abantu ate temusuubiza bantu bye mutaabakolere. Yabasewo ne banyabo erinnya nga bulijjo David Lucy Rubongoya ssaabawandiisi wa National Unity Platform era nga candidate akuba ababaka ba Parliament oba Kampala Central Division. Njagala kubeebaza olunaku olwaleero mwenna okuvaayo ne muwagira National Unity Platform. Twagala kukulisaayo President waffe ne ttiimu yonna mu Western Uganda babaddeyo nga banoonya akalulu. Mukimanyi bulungi nnyo nti abantu babadde bangi nnyo buli wonna ttiimu yaffe weeraze abantu baaniriza President mu ssanyu. Wetwogerera olunaku olwaleero twakagendako mu districts 67 era wiiki ejja tiimu President ne ttiimu bonna abalumba mu West Nile era tukimanyi bulungi nti abantu beeyo era bajja kumwaniriza bulungi nnyo n'essanyu epitirivu. Njagala kwebaza n'abantu baffe aba Kampala Central okutandikira ddala Kamwokya wetwalunkingira kampeyini yaffe ku lunaku olwokusatu. Mwebale nnyo abantu baffe olw'obuwagizi n'obwagazi bwe mwatulaga obw'amaanyi nnyo. Mwebale nnyo okuvaayo mu bungi n'eddookido zonna ze tubadde tukola mu kibuga ng'abantu batwaniriza bulungi n'essanyu era nga balaba nti ensonga zaabwe zigenda kutuuka bwe zirina okutuukira. Nalabeka vidiyo akatambula abanakigwanyizi ke bakoze nga basala mu meseji yaffe bagezaako okuyisaawo ebyabwe n'endowooza nti kikulu nnyo okujjukiza abantu nti omulimba munange yasobola okukeera naye ate ow'amazima amusookayo. Kakati abantu abali ku rally eyo bajjukira bulungi ensonga ze twayogerako. Navaayo n'emmenya emirimu egiri mu mateeka egy'omubaka wa Parliament. Nenjogera ku representation oba okukiikirira abantu, nenjogera ku oversight okulondola emirimu gya government ne projects za government, nenjogera ku legislation okubaga amateeka agali badde gayamba abantu baffe, nenjogera ne ku appropriation oba kiyite okukola budget ezaali badde ziyamba abantu. Era nendaga butya bwe nsuubira ng'omubaka wa Parliament w'abantu ba Kampala Central bwe nsobola okukozesa roles ez'ennya okukyusa obulamu bw'abantu n'okubutereeza. Naye nayogera nti bw'obeera ng'olina government eri absent kiba kikukakatako ng'omukulembeze okusakira abantu kye tuyita lobbying. We nayogerera nti bw'obeera nga ogenda kubeera mubaka wa Parliament ng'olina emikwano egy'enjawulo mu nsi yonna kiyambako kigatako kubanga osobola okusakira abantu. Munajjukira Honorable Segirinya ekintu ekimu ekyamufuula wetutumu yali asobola okusakira abantu n'asobola okufuna ebyuma ebyamalwaliro n'asobola okuleeta za ambulance ng'abantu bamusondera kubanga bw'oba olina government ng'eri absent ogenda kwesanga ng'oluusi abakulembeze balina okubeera n'emikwano egyo basobole okuleeta obuweereza eri abantu. Munajjukira n'okujjukira omuzungu gwe bayita Samuel Leds yafunira accident wano mu Uganda n'alaba nti ebyobujjanjabi tebikola n'akamu n'avaayo n'azimba eddwaliro eddamba n'aliwo abantu era twavaayo ne tulaga nti cost gye yakozesa ssente ntono nnyo bw'ozigerageranya n'ezo Museveni n'abantu be ze bakozesa mu kuzimba amalwaliro. So ne tugezaako okunnyonnyola abantu baffe butya bwe tusobola okukyusa obulamu bwabwe singa tuweebwa omukisa okubakiikirira. Era nevaayo neŋŋamba nti ekibuga tulina okulaba nga kikolera buli omu. Oba oli mufuna mpola oba ofuna ssente nnyingi, oba oli musuubuzi oba oli wa bodaboda, oba okola mu katale oba okolerawa, ebyo byonna tusobola obitereeza singa amateeka agakolebwa ne policies ezikolebwa zibeera responsive ku bantu. Navaayo nentegeeza n'okutegeeza ku rally eyo tebyo byonna tusobola obikola, tusobola obyogerako, tusobola obisuubiza, naye bijja kuba bizibu okutuukiriza singa tubeera ne gavumenti neya Museveni. Kubanga kyemmanyi tulina abakulembeze bangi nnyo abali ku ludda oluvuganya gavumenti oba oliawo n'abamu mwenalema bayo ebirowoozo ebirungi, naye bw'oba olina gavumenti yo nga tewuliriza nga teyagala kumanya muntu wa wansi nga teyagala kumanya muntu wa bulijjo ne bw'oba olina intentions ki oba tosobola zituukiriza. Awo nno bwe twakubiriza abantu baffe nti beerine kye tuyita protest vote, buli omu aveeyo ajje ag'omu buto, buli omu making sure tusobola okugyako gavumenti ya Museveni kubanga bwe tuba tugijjeeko ogenda kwesanga emirimu gikwanguyira ng'omubaka wa Parliament, emirimu gijja kwanguyira nga LC1 chairman nga LC5. Ate mpulira n'abalala aboogera ku nsonga ya manifesto abagamba manifesto yammwe eri ludda. Bw'obeera mubaka bw'obeera candidate w'ekibiina manifesto gy'otambulirako era ya kibiina. Twamala obudde bungi nnyo nga tukola manifesto y'ekibiina
ne tuvaayo ne points eze 11 kakati ezo points 11 zitambula mu buli constituency yonna bwe tuba twogera mu manifesto yaffe ku nsonga z'obujjanjabi ez'obuyigirize ziba za applyinga mu buli constituency yonna bwe tuba twayogedde mu manifesto yaffe ne tugamba tugenda kutereeza ebyenzijanjaba tutereeze ebyemizannyo tutereeze amakubo tuteekeko train system byonna ebyo tuba twagala biyamba abantu baffe mu constituency zonna n'olwekyo tubadde tukubiriza bakandidate baffe bonna nti manifesto gye basinga okutambuza batambuze ya National Unity Platform kubanga fenna tuli bakandidate wansi w'ekibiina